twakwatibwa okuva nga 9 Septemba paka ennaku z'omwezi 9 Septemba 2021 paka ennaku z'omwezi 13 mwezi ogwokubiri 2023 ng'omwogezi waffe w'ekibiina bw'ategeezezza buli mwaka mulamba n'ennaku ezisukka mu 100 n'omusobe. Mu butuufu obwongo bwaffe bwakusebwa olw'ensonga ezo ezimu ze sijja genda maaso nazo, naye manyi ti Mukama Katonda asala amazima, ensonga zino ajja zirondoola paka bwe zinagwa. Kuba buli Munnayuganda ali akimanyi nti ALLAN SSEWANYANA Aleese balina musango. Ekyo tujja kirekera kooti yetegereze, naye tubasaba nabo babeere b'amazima wakati mu kusalawo ku nsonga zino n'okuzinoonyerezaako. Njagala okwebaza Bannayuganda mwenna nga sisosodde, naddala abo abadde batukwatibwako obusaasizi n'ekisa, abamanyi kye tuli. Ssewanyana ne Ssegirinya bakulidde mu ngalo zammwe Bannayuganda. Mwe mutuleze, mwe mutuweeredde, mwe mutuwadde emirimu gye tubadde tukola nga tunaba kuyingira by'obufuzi. Musobola okutuweera obujulizi obwa buli kika, era mbeebaza nti paka ne leero mukyagenda mu maaso n'okutuweera obujulizi obwa buli kika ku nsonga ezigenda mu maaso mu ggwanga naddala ezikwata ku ffe. Kubanga tukoze nammwe bannamawulire abamu tukoze nammwe, abamu be tutakoze nabo mubadde mutugoberera ebbanga lyonna enneeyisa yaffe n'entambula yaffe nga mukakasa nti wabuli tasobola kukola. Ekyo kyebaliza Mukama Katonda. Bannayuganda mwenna abakubye omulanga okugira ddala ku bakulembeze b'ekibiina kyaffe, pulezidenti w'ekibiina kyaffe Robert Kyagulanyi Ssentamu wamu n'olukiiko lwe lwonna. Bannayuganda mwenna abakubye omulanga okuva mu Bwakabaka wa Buganda, Katikkiro wa Buganda wamu n'abakulembeze abalala bonna. Bannaddiini mwenna abakubye omulanga okuva ku bagikulembera Abasiraamu, abakulembera Katoliki, balokole na buli ddiini yonna mu Uganda abakubye omulanga, kubanga gye tubadde mukomera tubadde nga okuwulira. Bannayuganda mwenna aba endowooza z'ebyobufuzi naddala ku ludda oluvuganya mu bibiina ebyenjawulo, munaddala ekibiina kyaffe ekya National Unity Platform, mwenna tubeebaza. Twagala okwebaza balooya baffe abasobodde okutubeererawo okuva lwe twagenda mukomera paka olunaku olwaleero nga batakaba n'okulaba nga tufuna eddembe lyaffe. Abamu ku mmwe bye muyita temporary freedom, naye nze amanyi nti sirina musango. Omuganda ndonaleko Ssegirinya manyi nti emusi temporary freedom tulina musango. Balooya baffe nga bakulembeddwa Oweekitiibwa Lord Mayor w'ekibuga Kampala Kulia Sekwago, Honorable Shamim Malende, Honorable Medad Lwega Segona ne Kale Bwalaka wamu n'abalala abadde babakwatirako wakati mu kubawa magezi okusobola okutulwanirira n'okuyiiya engeri yonna esobola okukolwamu ekkomera. Tubeebaza. Bannayuganda be tukiikirira mu Paliamenti y'eggwanga ey'awamu, Bannayuganda mu bitundu byaffe gye tukiikirira constituency zaffe eyange Makindye West, kubanga
abantu baffe betukiikirira singa tebatuukirizaamu basigala nga bakyatulinamu obwesige oba oliawo paka ne leero singa ne paliamenti etuliyo ab'ekawempe north bagambaaobwesigiriza bakiikirira nabo singa tebamuteekamu bwesige kumulowooza nakukkiriza kyali oba oliawo singa walibaddewo mbeera nga gyetulabagazi mwenna tubebaza bannamawulire okusingira ddala mwenna bannamawulire mwebale nnyo mwebalire ddala kuteeka mu lwatu ensonga zaffe nezitasirikirwa ewamu nfuufu oba oliawo n'okuzizikibwanga wansi w'amameeza nebweziteeka mu lwatu ensi nezitegeera era buli muntu yenna yeesalirawo nga bwalina okukola. Bannayuganda bali ebweru wa Uganda nammwe twabalaba nga mugezaako okutulwanirira era nga muteekawo embeera esobolesa okulaba nga tufuna eddembe lyaffe. Mwebalire ddala. Twagala okusaba Mukama Katonda tumanye ensonga zaffe ezatuteekebwako zikyali mu kooti era nkakasa Mukama yembezi waffe ate era mu ngeri y'emu nga nammwe mwenna mwe bajulizi baffe tugenda kusobola okuzituunuka kubanga ekyo kyetusaba. Olugendo lukyali luwanvu naye lumpi kuffe kubanga tumanyi tetulina musango era ekyo tujja kwogera ngu kyogeramu. Mugenda kutusonyiwa olw'okuba nti tuluddewo okwogerako nammwe mu lukiiko nga luno olw'amawulire oba oliawo tebadde enteekateeka yaffe kulwawo kwogera. Twali twagala okwogera ne ku lunaku lwennyininyini nga baagatuta naye embeera y'obulamu bwaffe naddala nze teyali nnungi. Mukomera nga banatera okututa nalwala era amawulire ne gagenda maaso n'okwogera nentwalibwa emulago nga n'okwogera sikyasobola. Afuna akazimba mu kifuba wansi wano webbeere ne katuumawo omusaayi ne kannafuyanze n'omubiri ne mmala ebbanga nga siva nawentudde nga n'abantu bange abankyalirako abe maama wange n'abamukyala wange nga tebakyasobola kundaba okugyako nga baweereddwa omukisa okuyingira munda mukomera bajje bandabire omwo. Oluvannyuma lw'okututa nali nina okufuna obujjanjabi obunsobozesa okubaako waddewaddeko ng'olunaku olwaleero nsobole okwogerako nammwe kubanga natuuka n'ekiseera ne balikomendinga okulaba psychologist ne psychiatrist. Abantu abo tukitegeeza baalibo bamaze okulaba nti n'omutwe gwange kirabika gutandise okuba nga teguteeredde bulungi, so nga nina okuba mu right state of mind esobola okwogerako eri ensi n'eggwanga lina okutwaliza wamu neme kubanga byenjogera nga si bye bigambo byange byennyini. Munatusonyiwa kyekitulisizaawo okujja okwogerako gye muli. Yandeere tuzze tuwulirize ensonga zammwe na buli kimu kyonna kimwagala okutegeera oba oliawo. Twagala okakasa ebitundu byaffe bye tukiikirira titukyaliwo nnyo okubakiikirira n'okubawa obuweereza bwe tweyama nga tubasaba mu mwaka gwa 2021. Tugenda kuba ALLAN SSEWANYANA nga bwe twali nga tetunayingira mu komera. Abalwanira obwenkanya, abalwanira eddembe lya buli munnayuganda ate era n'abalwanira okulaba nga Uganda evaamu obuli bw'enguzi. Tugenda kugezaako nnyo okulaba nga ebbanga lye tutasobodde kuweereza bitundu byaffe ery'emyaka 2 nga emyaka egyo
tuweereza ebitundu byaffe mu gino 3 egisigaddeyo wakati mu bwesimbu n'okugoberera enfuga eya ssemateeka wamu n'okubaweereza ng'omubaka bwe yalibadde n'okubateeseza ebiteeso byammwe mu paaliyamenti y'eggwanga Uganda. Buli yenna tulinamu obwesige era bwe batulinamu nga tetunaba kuyingira mu komera. Ate kati wali Ayogedde bwongezi tuteekamu obwesige kubanga okugezesa kwe tuyiseemu eri obulamu bwaffe, ab'enganda baffe gye bayiseemu, emikwano gyaffe bonna twesiba ku bayiseemu, tukutwala ng'ekikulu ennyo era tetutasobola oboolyawo kwerabira. Olw'ensonga eyo ffe tukyali bagumu era tukakasa nti ebirayiro bye twakuba okubaweereza era tugenda kubaweereza bulungi ebbanga lyaffe lyonna lye tunaabeera nga tukyali bakulembeze bammwe mu bitundu. Tubadde eyo nga tujjanjabibwa ddwaliro gye tubadde mbuuza ddwaliro ki? Tubadde mu ddwaliro ly'ensambya nga naye niko obukwakulizo bungi nnyo okuva eri ab'enganda bye bagamba nti naatera okugezzayo nga balowooza nti neetaaga okufuna akaseera akawumula nga bwenfuna obujjanjabi mpolampola kubanga ebbugumu mu bantu baffe abatwagala ennyo lyali lingi nnyo nga kiyinza obuteebereka. So ne tugoberera ebiragiro ebyo, ensonga lwaki bwe nafunye olungubanguba nsobodde okutuuka wano era njogereko eri mmwe bannayuganda abateekamu obwesige. Singa si bwe kibadde era twasigadde kasoogedde nammwe ku nsonga zino paka naye olw'okuba tewali kye tukweka kyali kya lwatu nti twasibwa, ekyo tewali ayinza kibuuzaako kibuuzo. Kyali kya lwatu nti twateebwa, tewali ayinza kibuuzaako kibuuzo. Wabula wabaddewo ebibuuzo bingi ebizze nga naffe tetumanyi kwe biva. Nze muganda wange Honorable Sekiriri kubanga nga tetunajja wano twayogerangamu kinaye kati kino ono akijje ku ki kyayogera ti oluvannyuma lw'omwaka mukamba n'ekitundu omuntu akyasobola okuyimirira awo n'ayagala ate obulumi bwenfunye mu komera obw'emyaka 2 nsigale nga ate ne bwe bantadde nkyalina obulumi bwe bumu wabula nga ate kati ku mulundi guno nga munteekebwako bannaffe bennyininyini bwe tuli mu bukulembeze olw'okuba nti balina ebyabwe bye beeyagaliza. Tukimanyi bulungi nti ebifo bino bye twafuna ebyobukiise mu paaliyamenti y'eggwanga biriko abantu bangi nnyo ababwagala. Honorable Sekiriri alina bamuvuganya abantu bye bamanyi nange ALLAN SSEWANYANA abantu 12 be bamvuganya ku bubaka wa paalamenti nga nzija mu paaliyamenti nga sinabala 11 bwe twali mu kamyufu k'ekibiina kya NUP. So oluusi ebimu ebyogerwa nkakasa nti waliwo abo abalowooza nti okusibwa kwa ALLAN SSEWANYANA sacrifice ebadde nnene nnyo eri bannamakindye ne bannakampala ne bannayuganda nti oba oli awo emyaka 2 gye batasobodde kundaba mukiise bayinza okugamba nti tumwongereyo ekisanja ekirala okuva 2026 ewatali kuvuganyizibwa. Kati n'alwana afuba okulaba nti bwakiri obulumi bwenfunye mu komera ate bufuuka ng'ekirungi ate nga bwenvudde mu komera ataddewo ebigambo oba bataddewo propaganda atategeerekeka. Twawulira ti okututa kwaliwo okuteesa. Ekyo nawulira kipya mu matu gange neŋŋamba nti kuteesa kwa kikaaki okwo nga nteesa ku ki kubanga nze sirina musango. Ekyokubiri ssemateeka kirambula bulungi nnyo nti omuntu yenna alina eddembe okuweebwa akakalu ak'okweyimirirwa. Ekyokusatu okubira ddala nga twakakwatibwa balooya baffe bateekayo okusaba mu kooti okutweyimirira
era mu wiikisi 2 okusaba kwaffe kwali kuddibwamu. Mujjukira ne batukwata ku geeti y'ekkomera ne batuusa mu kkomera. Tusaba okweyimirira emirundi n'emirundi. Naye omulundi ogusembyeyo Mukama Katonda n'ayamba ne tusobola okufuna omukisa oba oliawo okweyimirirwa kwaffe ne kukkirizibwa mu mateeka. Omuntu yayogedde byonna by'ayogera. Singa saatuula mu maaso ga mulamuzi, singa saakwata bukadde bwange 20, singa paasipooti yange ALLAN SSEWANYANA ngirina mu nsawo yange, singa mu mbeera zonna saatebwanga amateeka bwe galagira, awaalibadde waddembe ng'okedde ku makya kunsanga ku street ntambula e Kampala okwogera nti waliwo kino ne kino mu mbeera bweti ne bweti. Naye abo be bantu baffe be tutambuliramu, era ffe ng'abakulembeze tukimanyi bulungi nti abo babeeramu naddala mu bukulembeze. Kyova olaba okusigala nga tuyimiridde nga tutambula, naye nga kiruma era kitulumira ddala nti paka ne leero tukyawere nemba n'emisango kikyali mu kooti. Naye omuntu n'ayogera buli kimu ky'ayagala, n'ebyo ebifo n'obukulembeze environment mwe tutambulira. Tewaali kuteesa na muntu yenna nsonga yonna ey'okutuka. Lembe yange sigiteesaako kubanga yange ate ne musemateeka yimpeebwa. So eyo diversion yateekebwateekebwawo abantu ab'enjawulo oba oliawo abataasanuka lwaki twali tuva mu komera n'ebigendera byabwe eby'enjawulo, byabufuzi, byanfuna n'ebirala ebiringa okwo. Nebaza Bannayuganda olw'okumpuliriza n'okusingira ddala okunwanirira ensobola okufuna eddembe yange okuva mu komera. Mwebale nnyo, mwebale ddala.